Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboluganda, muganda waffe Sheikh Twaka Kade yawambibwa omwezi kati mulamba atamanyikiddwako mayitire. Wano ngendo okusinziira okutegeeza ba Sheikh baffe n'abo walimu mu ggwanga lyaffe lya Uganda ti ebbanga libadde ddene nga tubagamba bannange twetaaga amaloboozi gammwe ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ebikolobero ebikolebwa ku bannansi okuwambibwa, okuttibwa, okusibwa nga tebalina misango nga musirise temwina kyemwogera ku mbeera eyo etuuka ku bannayuganda. Abantu abakolebwako bino ebikolobero bebo bennyini bemukulembera mu machachi, bebo bennyini bemukulembera mu mizikiti, bebo bennyini bemukulembera mu makereziya. Lwaki bwe bakutuukako ebizibu mwefuula abatabamanyi nga baliko abatali mu nsi bwe muwangalira? Ng'enkya abaana abeera ebbanga lye babaddeyo ne bamala Katonda n'abasaasa ne bavaayo bemujja okugamba nti bannange twagala sente z'amasannyalaze n'amazzi agafunawo ku muzikiti. Bemujja okugamba nti muweeyo eky'ekkumi, muweeyo ekiweebwayo. Enkya be mugenda okugamba nti muweeyo endobolo nga bavudde mu bizibu bye bayitamu nga bwe batuuka mu buzibu musirika busirisi temunyega. Tubanjiza amaloboozi gammwe ebbanga ddene, wallahi mwasirika. Ansa yammwe ng'eri eki ffe tetuli bannabyabufuzi. Ne tubagamba naye bino tekiri ku byabufuzi. Bino bikolobera ebikolebwa ku bannayuganda bannammwe bannaye temuteekeddwa kusirika nga mugamba kimu tetuli bannabyabufuzi nga ansa gye mutuddamu. Olwaleero kyatuuse ku oyo atali munnabyabufuzi munnammwe, munnaddiini munnammwe, sheekhi munnammwe, mwalimu munnammwe era sitiiru mukyasirise. Mugenda kwogera ddi era ng'ani atuuseeko obuzibu mulyoke mulabe nga kibakwatako okuvumirira ebikolwa ebyo ebikolobera ebikolebwa ku bannayuganda nga mwasirika ku bemuyita bannabyabufuzi ne musirika ne ku bannaddiini bannammwe. Mugenda kwogera ddi? Mugenda kwogera ddi? Ekisinga okwennyamiza nti ate abavuddeyo okubaako kye boogera ku mbeera eyo, okuvumirira embeera eyo n'okusaba ebeere ng'esitoopingibwa, ate mwannattu musitudde amaloboozi gammwe ku bo nga mubawooninga okulekeraawo byogerako. Bano basajja batemu nnyo, mulekeraawo boogerako, mujja kwereetera ebizibu, seeka bajja kukuttira bwereere, ojja kuleka abaana bo. Naye nga gwe mugamba ebyo ali mu kubuuza Seeka Twaka Kande yalagawa, baabuza waaki, ki ekyamuwambisa? Eggwanga lirimu amateeka lifugirwa constitution. Abatufuga batufugira ku mateeka weegali, lwaki tegagobererwa? Bw'abanga Twaka Kande alina emisango gye yazze gimuvunaanibwa, babuza mubuze oba atwalibwa mu kkooti. Atwalibwa mu kkooti n'avunaanibwa ne yeewozaako bwe gumusinga ne bamusalira ekibonerezo. Ng'ensi yonna ekimanyi nti Twaka Kande yakola kino ne bamusiba emyaka 20, ng'ensi ekimanyi yonna, okusinga okubula obubuzi nga tetumanyi wa gy'ali. Mu kifo ky'ogatta amaloboozi gammwe ku maloboozi g'abantu nga Sheikh Mohsin Kiti ate mugakozesa kumutiisatiisa na kumugamba naye agoyinge silent nga mmwe bwe muli. Bannange, nze bwe nsoma ku byafaayo by'eddiini naddala eyaffe ey'Obusiraamu, sirina we nali nsanze munnaddiini yenna omukulembeze wa ddiini nga yali akolaganyeeko n'omufuzi w'ensi ng'anyigiriza abantu. Sina we nkiraba. Bannaddiini abasinga ekyabasiryanga ku mirembe gy'abo abatukulembera kwabanga kuwakanya gavumenti ku bikolobero byetuusa ku bannansi. Kwabanga kuwakanya gavumenti na kugigambako ku byekola nga bikyamu. Kyova nti basheekhe baasibwanga nnyo, abalala n'okuttibwa ne battibwa, baseeka nga battibwa lwa kugamba ku gavumenti bwe byekola ebikolobero ku bannansi. Mu mwagoyinga silenti mbu temuli bannabyabufuzi, bukedde enkya bakutte ne munnammwe atali munnabyabufuzi nga mmwe bwe mweyita era mu sitiiru mukyasirise. Temunyega. Mugenda kwogera ddi? Amaloboozi gammwe gagenda tugasaaki? Gagenda tugasaaki nga temusobola kugakozesa kututaasa nga tuli mu buzibu nga temusobola kugakozesa kututaasa? Wano nojja okusabira bannayuganda mwenna, abaagazi b'eddembe, abalwanizi b'eddembe, bannankyukakyuka mwenna mukozese platform zammwe okutubanje munnayuganda munnaffe Sheikh Twaka Kande. Muteeke ebyamadiini ebbali n'enzikiriza, tukikole ku lwa munnansi nti oli munnayuganda ngaffe, ate n'ekyamukolebwako eky'okumuwamba kye kimu ku bye tuvumirira, bye tutakkiriziganya nabyo, bye tulwana okulaba nti bivaawo, bye tulwana okulaba nti bitereera. So kati
tulina ositula amaloboozi gaffe ku lwa muganda waffe oyo munnayuganda munnaffe tubeere nga tumubanja afune wenkanya tetukkiriziganya n'abantu baziba misango era ffe tukkanya ne gavumenti bwekwata omuntu azizza omusango n'emutwala mu kkooti n'awozesebwa ne bamusalira ekibonerezo aba amaze okufuna obwenkanya naye buli lw'otamutwala mu kkooti kubeera nti omuwa omukisa okwewozaako abaggiddwako eddembe lye ekyo tulwanako kyetulwanirira kyetusaba kikome ekisinga okwennyamiza lwaki mu madiini gonna agali e Uganda tetulaba kwe bakutte pasita nti pasita bamuwambire bamubuzaawo eva babuza baseeka tetulaba kwe babuzizaawo faaza tetulaba kwe babuzizaawo omusomesa yenna nedda abeera seeka lwaki ate nga butuufulira ebyafaayo by'okujja kw'abana abatufuga olwaleero n'abasiraamu balinawo contribution yaabwe mu kujja kwammwe okumanya balinako contribution yaabwe mu kujja kwammwe yensonga lwaki abamu mummwe mwetuumako ne kumanya g'abasiraamu olw'ebyo bye mwafunanga okuva mu basiraamu n'osanga George akandwanaho nga yeetumye Salimu Sali n'osanga Yoseeri Tibuhabulwa nga yeetumye Kasimu n'osanga abalala beetumye ba Basika Gaba abalala beetumye ba Shabani Bantaliza n'amannya amalala ebyo byonna abamenya ago bageetuumanga olw'ebyo bye bafuna okuva mu basiraamu olwa support gye bafunanga okuva mu basiraamu lwaki support y'abasiraamu gye mwafuna nga mu lutalo olw'okuwamba Uganda ate efuuse obukyayi gye bali okuba nti bo bayisibwa mu mbeera efaanana bwetyo tuna bapasita bali betumanya abaline abakoze ebikolobero omuli obufere omuli obubbi omuli okulya ebisiyaga nga abantu bavane babawaako obujulizi nti babalya ebisiyaga ne tebagambibwako tebavunaanibwa teryabagambako omulala aliko emirambo ebiri ne tayitibwanga wadde okukola lipooti wadde okwewozaako aliko omulambo gwa Richard gwe yavuga mpaka emulago tewali kyamukolebwako bamuwa bukumi ne oli ne baziika ennaku zino waliwo omukyala eyafudde ng'ava mu night prayer naye nakati atannayitibwa kubuuzibwa nti omuntu ono era yafudde n'ovuga n'osula mu mokyale wamugjeewa byabadde bitya tunnyonnyole tewali anyega lwaki kubanga buli wakwata omuzindaalo ajja n'avuma ababavuganya olweyo n'afuuka nga security gy'alina nti bw'anaamalanga okutta nga gyagamba teri Katonda akola ebyamagero n'asitula abanaku n'abafuula abalangira naye tagenda kusitula muyaga mufuula mukulembeze wa ggwanga ng'olwo omusango gw'obutemu guli amaze okugubika nga guvuddewo teriyo bwemulonda omunywi enjaga state house mujja kuba mutaddeyo banyi banyaga bagenda okujjulayo ogwo omusango wa Richard nga bagubikise olutakyalina musango ng'ekyanoonya mulala wakutta nga addamu anoonya statement evuma Bobi Wine ng'ogwo omusango guggwa abo abatakwatibwako abatavunaanibwa nga baliko n'obujulizi abantu babalako n'amaaso gaabwe bo munnange bali mu nsi ki naffe mutulagire gye tuba tubeera bwekiba nti abasiraamu tetukkiriza kubeera mu Uganda nga tugyeyagaliramu nga bannansi mutubuulire ensi ki gye tuba tuwanga Uganda tugiveemu tugibalekere mufune emirembe tuwanga ffe tubamazeeko emirembe kubanga nawulirako statement yakola mwami Museveni ng'agamba mbu abasiraamu simanyi abalaba nga temulina mirembe mu Uganda mugende mubeere mu nsi z'abasiraamu ekyo nga yakyogera oba kitegeera kati naffe tubiwulira bituluma lwaki ffe tuyisibwa bwetu lwaki tuboolebwa mu nsi yaffe Uganda tulagiwa mwe mwateekawo eddembe ly'okusinza buli omu okukkiriza mu kyayagala buli omu okukkiriza mu ddiini gy'ayagala naye ate lwaki eyaffe gufuuka omusango nti bw'ofuuka omusiraamu obeere ng'ozizza musango mu gavumenti yammwe ekisembayo mwe babaka ba paalamenti abasiraamu simanyi ba Muhammad Nsereko na biki ebirala muli mu kuzungira simanyi mu nsonga za Ajina Ajati ng'omuseeka waffe twakakande yabula osirise tolina kyoyogera ozungira ku TikTok obeera ku live oli okwo n'abaana omusajja omukulu memba paalamenti omulambo w'ekitiibwa ovudde ku nsonga ez'amakulu twakakande bamuwambira mu Kampala gy'okulembera nakatona kyewali oyogedde twali kyokozeewo mwezi mulamba ozungira ku TikTok sajja gwe nawe weebuzanya amagezi muwadde ku nyingi muli basiraamu mukola ki mu paalamenti nga omusiraamu yabula nga musirise busirise bano bamuwadde ku nyingi simanyi bano ba Shamimu Malende simanyi bano ba Aisha Kabanda mwe bamema paalamenti abasiraamu ne musirika nga seka mwe yabula mpaka kati gatalabikanga nga muli musirise mutugasaki siraamu bamutuyamba ki mu paalamenti gye muli mwana bantu mu mutama